Ezemyoga baziweyo eri mu pameti. Emyoga gya kudibe. Kuba bawoza sana. Enguudo zaabwe tezireeta accident. Okay, then it is fine. Bananga mwebale conference. Praise yabadde n'oje twakimaliriza. Katonda yakola kinene. Yakola kinene nnyo. Kyokka bana ndikola na story y'ababodaboda. Yoliko. Abawadde wiiki emu okulaba nga bafunye permit. Bonna. Amanya gange nze Mukisa Richardson Salongo nkolera ku stage ya Bishop stage. Twagala okusiima enteekateeka ya gavumenti gye yaleese. Naye gavumenti webanga ereeta enteekateeka ezifaananako bwe zityo, abantu ng'Abannayuganda okusinziira ku we tulaba Uganda yaffe, buli muntu yeetaaga obudde mu kintu ky'alina okukola. W'ogamba leero nti owadde owa bodaboda ewiiki emu asobole okubeera nti afunye pameti, olowooza agenda agifuna otya? Era olowooza pameti eyo yegenda okujjawo obubenje nga bwe bakitunuulidde, wegenda okujja accident si kye kituufu. Tulabye bangi nga balina pameti za motoka naye nga tebamanyi zivuga. Nze mbadde ndowooza nti ku nteekateeka eno gavumenti webanga kye kigendererwa nti okutwagaza pameti, nti ekigendwa kyayo kukendeeza ku bubenje, kukendeeza ku ki, mbadde nsaba nti yanditeeseewo enteekateeka efaanana bweti, nti tuteeseewo ebifo eby'enjawulo mwe tutendekera aba bodaboda okusobola okubeera nti bafunye pameti. Oluvannyuma lwa mwaka mulamba nga aba bodaboda, buli wa bodaboda alina pameti ng'era atulaga yagifuna atya, ng'amaze okuyita ebigezo bya pameti. Naye nze ngenda nfune pameti naye nga simanyi boda, kitaasikizaawo okubeera nti accident zikendedde. Kubanga ekireeta accident kubeera nti tetumanyi bye tuvuga. Batuteereddewo amasomo oba ettendekero bwe tugenda okutrainingira aba bodaboda balyoke batuwe pameti ezo oba balizituguza ekigendwa kyabwe kutujja mu ssente. Nze kye ndowooza, amanya n'eddoboozi, nsigadde nga nze Mukisa Richardson Salongo Bishop stage. Mu ekyo siraamu buzibu bwonna. Enteekateeka za gavumenti nga bwe bazikola, okubeera ne elementi pameti, ebyo biyamba ffe. Naye nga ensonga enkulu ey'okugamba mbu nno omuntu atalina pameti akwatibwe mu wiiki emu, pameti ey'emitwalo 5, kweno enkonomi yammwe gye mpulira kyesitamanyi kutafuta bulungi, si bye ebyenfuna webituuse kaakati saawa zino. Omuntu wa bodaboda engeri gye baziraba obungi balowooza zaffe. Bodaboda ezimu za looni, oli mu kutaawa mutwalo gwa mugaga gwa looni, otaawe eza Land Road, omusajja akwagalako pameti ya mitwalo 5 mu wiiki emu. Ekyo tekisoboka. Wabula
okujjako kati baagaana okuliorganizinga omulimu gwa boda nti mulimu gwa ddala bodaboda eno mulimu gwa ddala wabula bateekawo enkola okubeera ng'owa boda buli kaseera abaako ekimubulako akwatibwe buli lunaku kubanga bodaboda yafuuka nsako ya gavumenti buli we baagala okulezingamu ka budget nga bateekawo obukwakkulizo naye ng'omulamwa si gwa kugamba nti nno tufune pameti wabula okuteeka bodaboda ku bunkenke nti eva obeera mu dduka olina ekikubulako elementi pameti simanyi elementi nnyangu tuziteekako naye pameti bandibadde batukenderezaako ffe n'aba bodaboda. Imagine omuntu bakusaba kadi n'obunga munaye ndi mu looni pikipiki eno ya looni naye tebakuwaako feva kugamba nti no omusajja ono ali mu looni tumuweeyo kaakabanga oba sinakindi asasuleyo ka fayini katono olw'okuba tayambadde elementi naye bakukwata bukwasi nga bwe baagala olw'okuba nti bagufuula muggano nti bodaboda balina omuteeka ku bunkenke buli kaseera obeere mu dduka naye nga nze sirabamu mulamwa kugamba mu wiiki emu bakwagalako pameti tekiriyo. Nze Kasanga Omuzamiri. Amanya n'eddoboozi yenze Mutebiddeyo nga nze muwandiisi wa bodaboda Mukono district ku directive ya gavumenti gye yaleese ng'ewadde aba bodaboda wiiki emu okubanga bafunye pamiti tugamba nti ekintu ekyo tekisoboka ate ne timing nfu nnyo. Tuli mu mbeera essaawa zino nga tuli mu kumalayo school fees z'abaana naffe tuli bantu tuli bazadde ng'omuntu omulala yenna akera ku makya n'akola kinaakola naye ekyokutugamba nti otuwadde wiiki emu tubeera tuwaddeyo emitwalo 5 ffe tulaba nga kibeera kizibu nnyo oba otutiisa omugugu gw'amaanyi. Tulina okwemulugunya nga ffe aba bodaboda era tulina essuubi tugenda kukola ekiwandiiko kyaffe tukitwalire sipiika wa paalamenti omukyala Anita Amongi nga twemulugunya ku nsonga eyo kuba tugamba ffe ng'aba bodaboda nti batugamba tulina otikka omuntu omu naye weesanga pamiti yaffe gye tusasula sente zezimu mitwalo nga 45 kumpi mitwalo 5 ate nga n'owa tulera zasasula n'owa baasi atikka abantu 10 asasula sente zezimu kagamba ffe tulaba nga bobeerawo okutunyigiriza mu mbeera eyo. Then ensonga endala gye njagala okwogerako y'ensonga ya poliisi okuvaayo n'egamba mbu nno teri muntu n'omu addamu kukkirizibwa kukwata wa bodaboda nga tali mu uniform. Ffe tugamba ekintu ekyo kikyamu otunuulya ennamba poliisi gye tulina mu Uganda kumpi tetusobola yadde obeera n'omusirikale omu akusobola okukuuma ekyalo naye kati weesanga nga wano mu Mukono Central Division tulina aba bodaboda 50,000. Twafuna ekizibu kya covid nti abantu bangi banyigira mu mulimu guno. Tulina abantu abajja nga basika obusawo tusanga abantu nga balina ebiso tusanga abantu twasangako n'alina emmundu kati ogamba nti abantu weeba tetulina bakwata tulinenga poliisi ojalaba nga twongedde okusiga obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. So nze nsaba nti enkola yandibadde nti poliisi eveeyo ekolagane n'abakulembeze basobole okuteekawo embeera y'obutebenkevu naye ogamba nti abakulembeze abazizza ebbali ekyo kibeera kikyamu nnyo ekijja n'okuleeta ate ebizibu eby'amaanyi mu mulimu gwaffe. Then ku nsonga ya accident era ffe tusaba gavumenti nga baadde bakyogera nti ffe tukontributiza kinene nnyo ku bubenje. Enkola yandibadde nti gavumenti eveeyo n'abakulembeze tutandike osomesa aba bodaboda tubasomese enkozesa y'oku luguudo tubasomese obubonero bw'oku nguudo tubawe certificates. Omuntu anaavaayo n'ajeemera ekintu ekyo waakiri yabeere nga bamulabanga eyajeemedde etteeka lya gavumenti naye omuntu tuba tamaze mumusomesa kiba kizibu nnyo omuvunaana ku kintu ky'atamanyi. Erinnya n'eddoboozi nze Kakande Issa nga nze defense w'aba bodaboda Mukono district. Ensonga ya permit nga bwe batugambye gavumenti bwe yavuddeyo n'ekiwandiiko nga batugamba okufuna permit mu wiiki emu ekintu ekitayinza kusoboka ku muvuzi wa bodaboda olw'obuvunaanyizibwa bwe tulina obuyitirivu. Bodaboda eyo emu esobola okuba nga yeriisa omugagga nannyini mpiki nange n'omugoba yennyini agivuga ng'ate alina famire alina okusasula school fees alina okusasula obuvunaanyizibwa bwonna ng'obwawaka. Kati nze mbadde nsabanga bwe bateeseza ekiteeso ekyo basooke baveeyo basomese abagoba ba bodaboda bano either pameti bazibawe ku looni oba okutukendeereza ku ssente eza pameti kuba pameti ya bodaboda ogifunira ku ssente ze zimu n'evuga emmotoka
ekitali kituufu kuba wa bodaboda atikka omuntu omu ng'era gavumenti bwe yetugamba kuba kati nga ffe abakwasa amateeka tugezaako okufolowinga nze tojja kunsanga ntaddeko abantu babiri olw'okuba manyi kibi naye tosobola kubanga otikka omuntu omu ng'ate pameti ojja kufuna pameti n'omuntu osasule sente ze zimu n'owakamunye atwala 14 nze ndaba nga wabeerawo okunyigirizibwa ku bagoba ba bodaboda. Ekyokubiri ku bya security mu bodaboda nze nga omukulu wa poliisi bwe yavuddeyo n'agamba abantu nti bodaboda addamu okukwata pikipiki yenna alina kubeera mu uniform. Ekyo nalabye nga abayagadde okwetikka omugugu omunene ate gwe batagenda kusobola olw'ensonga bodaboda zirina obukulembeze bw'otagenda kuwa buli mukulembeze omuwa uniform okugeza nga stage z'ebbalibbali ezitali ku main kuba onagamba poliisi erina kuyita ku main naye waliwo stage eziri mu byalo kati nga ffe abatwala district poliisi waliwo abali empatta kabanga bali eri ku mwalo balina obukulembeze bwabwe ate nga busobola okubakwasaganya ne babeera nga bakola ki nga balina emirembe gyabwe naye bw'onaalekera poliisi kitegeeza ojja kuwa abagoba bano okubanga Amanya n'eddoboozi Kasule Wilson Saalongo, Secretary Katende bodaboda stage Mukono Central Division. Ku kiragiro kya poliisi okugamba nti ababodaboda tuteekwa okufuna driving permits mu wiiki emu ndaba ng'eri ebbanga ttono ddala okuba nti tuyinza okutuukiriza ensonga eyo kubanga ekisookera ddala obudde buno bwakumalayo fiizi obuvunaanyizibwa bw'ababodaboda bungi. Tulina obuvunaanyizibwa obwawaka, tulina obuvunaanyizibwa obw'okusasula looni za pikipiki ezigwera mu miliyoni 11 ku 12. So ensonga eyo nze ndaba nnene nnyo okuba nti etuukirizibwa mu bbanga erya wiiki emu. Poliisi kye ndowooza kye yalikoze kwe kukwatagana n'ababodaboda okulaba nti wateekebwawo enkola gye tuyinza okusasuliramu ssente ezo either ey'ekibanja mpola oba okuba nti boda pamiti bagisalako kubanga ya bbeeyi nnene nnyo. Ensi ya Uganda kyerina nti buli muntu abeera ku pikipiki aba wa bodaboda. So bwe wabeerawo obukulembeze twawula aba bodaboda n'abatali ba bodaboda naye ng'era ekisinga obukulu kwe kusteekawo emisomo abantu basomesebwe abantu bayigirizwe bamanye enkozesa ya pikipiki n'enkozesa y'ekkubo. Abantu abasinga tebakozeseza bulungi kkubo si ffe ba bodaboda ffekka naye n'abantu abalala abakozesa ekkubo. Ekizyeyo ensonga eyo okuba nti nnene nnyo ku ba bodaboda kwe kubanga omuwendo gw'abantu abavuga bodaboda munene okusinga ebidduka ebirala ebiri ku kkubo. Y'ensonga lwaki okisanga bwe kityo nti aba bodaboda be basinza okubeera mu bubenje obungi ku makubo. Naye kyetaagisa misomo na kukwatagana na kuyigirizibwa kubanga abamu tebayise mu kutendekebwa okw'enjawulo kye twetaaga okukolako ne poliisi nga tukwataganidde wamu si mu kupapa naye mu kukola nga tukola ekintu kye tugenda okuwangaala nakyo. Tekigenda wiiki eno emu tegenda kumalawo byonna naye twetaaga kutandika butandisi tutegeke emisomo tube nga tukitwala mu maaso olw'okutereeza n'enzirukanya y'emirimu gyaffe. Ensonga eyo kye ekyamazima tetujja kugiwakanya nti accident zigwa naye ekisinza okuleeta obuzibu bbula lya mirimu. Ebbula ly'emirimu lireese obuzibu kubanga bangi abakoze ku mirimu egy'enjawulo omwana n'avuga ku kino omwana n'agira n'asomba n'akuba bulooka n'akola ki naye ekiwejjowejo agenda ogyoti nga emirembe agifunidde ku ki ku bodaboda. Kaakati ate nga tafunye kumanyisibwa na kusomesebwa nti bodaboda nagivuga bwenti oba ngikwata bwenti yo oluyigamu ngadda ku ki ku luguudo. Kati gavumenti awo fayini tufubye naffe okulaba nga tusomesa ku baana bannange tukole naye kyetaaga tuveeyoko n'eddoboozi okuva waggulu bayite aba bodaboda abo bongere okumanyisibwa bwe balina okukozesa oluguudo ne pikipiki zino. Osanga obubenje bunaakendeera. Tulaba nti ekintu kya element kikomyewo ne road ekyaliwo. Tulengera abaana bangi babeera ne elements ne bazambaza piki. Kirwaki mputu Elementi neyanziza nnyo ku nsonga eya elementi kati abaana bangi bazambala naye obuzibu bwe twasingana ku elementi zino teziri oligino. Elementi eyo eyamba nfuufuna buwuka kukugwamu naye bw'ogamba nti no elementi ku accident olaba eva buvyawo kugo nti ku pikipiki ne kigwawo kyabika bwabisi.
singa batuteekeddeeko ku nsonga nti basobola okutukolera ku elementi eŋŋumu awo tujja kukiwula naye ebyelementi bino biringa wolaba watermelon